nze nawandiika akatabo ako nga saawa kawandiika kafunamu nga nakawandiikira mmwe okukasoma. Please read that book with an open mind. Nkubiriza buli munnayuganda gy'alifuna akatabo ako okasome naye nga tokasoma nti hamu ye yakawandiika, kasome ng'omuntu yakawandiika gw'otamanyi, otwale content ekalimu. Yenna avaayo n'ayagala okumbuuza ku ebyo bye nawandiika, nja tutwala obuvunaanyizibwa munnyonnyole ate mukulembeze nnyo ekiri. The gap between success and failure is reason. Wanji tubize mu Luganda kyekiriwa olutindo olu wakati omuwaatwa ndowooza the gap omuwaatwa oguli wakati w'okulaakulana n'okulemererwa kufumi. Akatabo kano bwe mbadde nkasoma erinnya weeri wansi ku peegi y'emabega eno kuliko erinnya Hamisi Kigundu naye kuliko nti author, editor and publisher. Akatabo kano gwo kaliko wekka, gwe author, gwe mutebi byakola bitabata okenenula ebigambo ate gwe kenyini ate gwe wakakubisa. Lwa nsonga emu nti nze bwe nali mpandiika akatabo ako saasooka kugamba nti kangende nkole research, saasooka kugamba nti kanoonye abankwatirako, nawandiika buwandiisi na peeni nempandiika akatabo ako nentwala obudde. In fact, if possible, banali balaze ku hard copy yako. Akatabo ako nakawandiika mu bwino era nakawandiikira ennaku 7 nga njija mu bwongo okusinziira ku ebyo bye nzija ndaba. So I wrote it myself, I edited it myself, and I published it myself.